Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango tuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mpewo zino. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku channel eno. Naawe atanawa kubanga otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'akola controversial statements endala ku mukutu gwe ogwa social media nga bw'eri nkola ye bulijjo okubanga apostinga statement ezeraliikiriza naddala oludda olw'opposition oluvuganya gavumenti. Avuddeyo n'agamba nti nno emyaka giri bwe baali banoonya akalulu 2021 omwaka ogwo tugujjukira bulungi nnyo. Tujjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebyo bwe yakwatibwa era yayisibwa bubi nnyo saako n'okkubibwa amasasi mu mmotoka ye. Wabula Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter ne yeewaana ng'agambawo ati nti ebyo bye yalaga oba bye yakola Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Arua byali biwero era kati ayagala akomewo ambaze eggobe mu kibya ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Agambye nti nno I did not beat you enough in Arua. I have to come so that I can beat you. Agamba nti I will come and I beat you properly this time. Abadde General Muhoozi Kainerugaba statement ye. Kino nno kikulaga engeri y'amateeka gye gatwalibwa mu ngalo saako n'ebitongole ebikuumaddembe birwanirira eddembe ly'obuntu n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu obutafaayo ku ki ekigenda mu maaso sa okutiisatiisa eggwanga naddala bano abali ku ludda olw'opposition gwe mukwano gwange. Opposition njikira si gwe mulundi gwe ogusoose okubanga akola statement nga zino era yagamba ddanga wagenda okubanga amuggyako omutwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli ku UG Updates TV Sinzo bango otuwuliriza era weebale kwekuumira ku mayengo gano gw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako obutereevu gwe mukwano gwange ali eyo atuwuliriza. Bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo kuba mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba. Yes, oli ku UG Updates TV kusinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726
NOTM 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'ayina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.